Mu mwaka gwa 2010 bannayuganda baafuna ekikangabwa ky'amaanyi abatujju bwe balumba ne batta abantu abaali bagenze okulaba fayinolo z'ekikopo ky'ensi yonna e Lugogo. Olwaleero amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Pauline Namaye akakasizza nga bwe baafunye okutiisibwatiisibwa okw'obutujju okuva mu bibiina ebiriwo mu nsi ensangi zino. Ono era agenze mu maaso n'alabula bannayuganda okwegendereza buli muntu anaabazze mu bijaguzo by'okulamaga. So buli omu woli oba ojja kujja e Namugongo oba ojja kubeereyo ng'ogenda mu mahoteri beera mwegenderevu nnyo ogeza okulaba nti lwolaba omuntu nga tomutegedde oba ekintu nga tokitegedde gezako tutegeeza kubanga ffe tulina obukugu bw'okulwanyisa abantu abo naye ate amaaso go ge gasinga amatu go ge gasinga. Pauline Namaye agambye nti Namugongo yonna bagijjuza ebyokwerinda omuli CCTV kamera nga zino za kubayamba ku abo abamenyi b'amateeka ku lunaku olwo okusinziira nga bw'annyonnyodde. CCTVs kagamu 3 tulina CCTV monitoring center weri ekola bulungi mulimu abapoliisi n'abaserikale bagezako okulaba nti buli kimu bakiraba ate bakirekodinga. Ensonga y'abaana abatera okubulira mu kadde nga kano naye agyogeddeko. Ate tulina ne desks ze tugenda kukozesa okulaba nti mwemubanga mufuna abaana ababuze oba abaana be mufunye nga tebamanyi abazadde baabwe we bali musobole okututuukirira ku desks ezo eza child and family tujja kuba nga tusobola okubazaayo ku bazadde baabwe. Ategeezezza nga bwe baataddewo ebifo eby'enkalakkalira abantu ab'emirimu egy'enjawulo mwe basaanye okukolera nga basaanye bagire mu budde okusobola okukebera ebyokulya byabwe bye bagenda okuliisa abalamazi. Omukolo guno nga betuyise ba vendors ne suppliers tujja kugezaako okulaba nti byonna bye baleeta tebireetako obuzibu ku bulamu bw'abantu baffe oba tebituleetera obuzibu mu kifo kino. Kati tubadde tukola kye tuyise accreditation ne vetting ate waliwo ebifo bye tubawadde tusuubira tebajja kugezaako okufuluma ebifo bino ate mu ngeri y'emu n'ebyentambula nabyo birambikiddwa eri abakungu n'abantu ab'enjawulo abagenda mu biggwa eby'enjawulo nga bino byogeddwa Afande Norman Musinga akulira ebyentambula mu Kampala. Oluguudo lw'e Kampala Jinja Highway tetugenda kusalako era emmotoka zijja kusigala nga zitambula nga bulijjo wabula ku junction ze zigenda e Namugongo ze zigenda kubeera nga ziswalwako. Ono era alambise n'enguudo omutagenda kukkirizibwa bidduka ng'ab'ebigere be bagenda okuzikozesa. Ku baana bava ebweru twataddewo parking yammwe eri ku Vienna College ne baasi zammwe mutambuze ebigere muyingirire Catholic musobole kupenetrating oba kuyingira wonna we mugenda. Era balina stickers zaabwe za yellow oba za kyenvu ze zino ze wanaaba nga bakozesa era cut off survey tugenda kubaaniiza bulungi era ba parking we suppose ku parking. Norman Musinga alabudde n'abantu abawangaalira mu bifo bino okusinziira nga bw'annyonnyodde. Cut off points oba we tugenda kusalira amakubo wasooka kireka tugenda kusalako Enaria roundabout tugenda kusalako Kyaluwajjara tugenda kusalako Kira Town Council tugenda kusalako Agenda 20,000 tugenda kusalako Bweyogerere Sonde Seeta tugenda kusalirako mu bitundu eby'enjawulo. Semambo Road naye tugenda kubanga tukisalako screening anaayingira mu VIP route.